kitwale ndi mutwe naye nga kitegeeza ensonga eyakuleeta oba kolanga naawe gy'olina nga nzeera kati ate lwera ekibebulaya genzizatyo kulyekulaakulana n'ebikombebwa kikuba enyigo obutabyawula nabye ndibajjawayo tegendwa dda yesiitume mbaka nti wange bandabire budde nnyaba olaba ensi bwe ntunuulidde bannange bandeseewo zinda zeetalabwa obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe era kyemiranga majja n'amagenda nzize sirina mirembe ekigambo ky'omukwano kinsuza bubisi kyebakanze ndabye enzigwawo maze ebbanga nga tudde waka sirina musajja naye mbadde nsuubira kyaliyo okukula nze nkulidde mu bakadde bange era ewaffe bamanyi fubya okwekuuma era nekigumya muli abazadde ku sayidi yaabwe nga bankwana sesembereza sirina biseera nkuuma bitiibwa byange ng'ate n'okusoma kinyambye ennyo maze ebiseera nga ndi mbitabo mukka bwe namala okusoma nakalira waka wali mbazadde wamma ebitiibwa neepeebwa nga nze kyenoonya nga njagala nnyo ofuna omusajja mulage bakadde bange bangi baŋŋambye ebisaanyizo bona tunudde nga mpaawo bwendaga bandyawo nga tudde waka ewa kitange wamma mukama nanjuna nasanga ono kyava ŋŋamba alina omusajja tewayita bbanga ng'omusajja wamma amulese bwe yansiima era yansuubiza okudda mu bwangu manye ebisingawo bukyagenda nsiddangayo okumulaba ndabye sirina mirembe nasanga omusajja yabulira wa mukwano bulira ekisembayo mpummule yaliyo munange mazima ddala kukakasa nze simanyi kyali sikyaliko kuba lwe twayawukana siddangayo okumulabira newuwe simanyi gyasula zomulaba twasisinkana ku mulimu obulamu manyi twasoma naye sekendule nabazayimba manya bamusanga ekyo nkukakasa kizibu nnyo okukuyiwa obaolyawo ntegeka gyakola nze manyi kyali sitapakunkana nkukakasa kuba mumanyi bweso bamugumu nnyo bambi nkukakasa talina tapu sibeera mukyamu muleete gy'oli zaawo mbeera mpemuke wammwe kibi nnyo n'ekyokumanya eyo gyasula nyakubuuza abamugumu era nja kutuuka nennamba y'essimu nagifuna kamala mukubirako mmanya ekituufu yali yamwata ovaamu wasiwasi nze soogera binanswaza ekyo kizibu gyendi mirimu emingi gyegindeetera ebyo yembeerewo ntyanze nga sikoze ensimbi nange ndi mu ntegeka guma tolowooza oti ebyokubakukapa kukaana ewala buswavu tusaba ontwale mu maaso g'abazadde nga byonna byembawo ebyabwe ebyo ebyo ebibagwana nze mmanyi abazadde basaana kuweebwa kubanga bafuba okukuza abagwana sukaali nze sireeta sukaali bujjira obutaano obwo abazadde tuba tubanyomi ate bwe nsirako mu mikwano gyonnina mu bungi nteekwa bategeeza omukolo ogube gwa kitiibwa awo newe nzija sirumwamba nzize bulungi naawe ebitiibwa munnange ebiba bikuweebwa kyenva nkusaba obeere mugumu tujja kukya munnange nva kuba kulimba bikyamu nze era sikyalakyala
byase ŋŋambo mbinasepena kuba nasuula nga ye mulabe wange buli lwendwawo nga sikulabye muli kitwala toba wakyukakyuka osaba omutima gukubewa mutotya mukwano sebo towunjawunja kumira kunse mukulikeyo nnyo mukuwummulako ne mu luyimba olwo olabye tukyagenda mu maaso ne muzeeyi Parrots Productions Director Bawankusu. Okay muzeeyi badde okyatugamba nti ebigendererwa bye byakuleeta weeteeseteese emyaka mingi. Abayimbi bange bonna nnyina abayimbi 37 naye abayimbi abasatu ngenda okugyamu abayimbi mu mwaka guno abawera abataano nga bakwata kisooka mu ggwanga bonna nga buli gwe basonga kali mu Parrots. ngali mu Parrots. Kakati ebiseera bino music wamusanga ali wagenda okuyingira mu kadongo kamu wamusanga aliwa? music mbutuufu abadde yazise music wa kadongo kamu tetugaana namuno mu bandi omwange mulimu ennyimba ezitali zimu naye ensengejere ennongoose naye kadongo kamu abazeeyi batuddukako n'abantu abakulu n'ab'ebitiibwa n'abuvunanyizibwa batuddukako audience yano gye mwakula nayo eyo yagwa. Kakati tulaba abantu abazze mu ngeri yaabwe ne bajja ne balaba naye ng'olaba sayizi y'abazze ng'ate nto. naye ogamba okuyimba ennyimba z'entalo gundi ya tuli abebba ennyimba si kye kireese omutawaano gwe abantu mu bikaali byammwe kwogenda okuwulira Sebbaale ne Kabugo tebakwatagana anti bonna bayimba nga Sebatta tetujja balaba naffe batebakwata tetujja gendayo. Naye abantu ku nnyimba mu butuufu senga tulina amaloboozi ba vox empya nga buli omu ajja tufuna oluyimba lwe nga tiluyingidde mu lwagundi naye omuntu okujja n'ayimba oluyimba lwa kafeero oba n'ayiza mu lwa kafeero n'aluyimba abantu babeerako ekyo kye baawulira edda ajja mbujja bigambo n'atwala tune ebyo si bituufu n'akatono era nze siina luyimba lugenda kufuluma nga lulina gwe lufaanana wano mu ggwanga tekisoboka. Shoyo omuntu bw'abazze yeesunge kwa Parrots Productions nze nga nze nyiza okuba nyina kyenjimanyiiko naye tusuubiza abantu baffe bano nti anajja agenda kulaba ekisinga ku kyazza asuubira nnyo kinene nnyo kuba music dance and drama yes byonna mugenda kuba mu bituukiriza tulina okuzina tulina okuyimba tulina okuzanya katemba tulina emizanyo egisukka mu 10 gyode okutegekebwa. Katemba oli owabambalire kateeteeyi okusingawo. Okay. Gwe omuwagazi wa kadongo kamundo zonna kyotegedde nti group Parrots Productions ntera balaga kumambalire kateeteeyi kamukulage musajja asiba ettaayi n'etuuka eno wansi tewasigadde sente wali wadde 10 kamala okukola kyekindi nti najja n'azannya ku stage ennyimba y'okuyimba mu nkubiraawo nyimba eŋŋende ewuwo nsuubira tujja kugisangayo ogenda osanga ebivulu ebirala tebijja kubeerawo era ekyo nsaba abawagizi bange mwenna mubeere bakkakkamu mungezeeko muntunulire buli show yange yonna bwegenda okubeera abayimbi babeera baka stage ku ssaawa emu bonna nga bali baka stage teri n'omu akkirizibwa kufulumayo omuntu abanga azze kuyimba ennyimba 2 ateeka okuyimba oluyimba lumu n'ava ku stage n'agenda n'akyusa engoye n'ayambala engoye endala ezifaanana oluyimba lwagenda okuyimba. Tumulabe mu lw'omulala ng'azannya tumulabe mu lw'omulala nga mwana kambuze muzeeyi ekibuuzo nti okuyimba kwa Parrots Production Bawankusu ogenda kusinga kukuba esingira ku ggwe oba ku baana? tekuyinza kubeera kunze emyaka yennyina ogiraba njendi nja kubeerayo naye okusinga nsimbi essira ku baana bano abalisigalawo bawerekerako era siyinza kubaleka. Enkola eyo ya bugagga nnyo anti ekirala mwatta siteegi eno nojja ku siteegi n'osiŋŋaanako abakubi ebivuga 2 ate buli omu akuba bibye bakubyekyo n'ayingiddemu eono mu ggi ng'ate oluyimba balukubidde emyaka n'emyaka ekintu kiba kitegeeza bo tebalina practice gurupu esi yawamu kati gurupu eyo erondalonda abayimbi n'abakubi neronda gundi akubire wagundi neronda gundi akubire wagundi ne bagatta ne bajja ku show kati bibakuba tiba tibikwatagana ne twagala nze abange bennyina gurupu eri wamu nnyina abakubi 14 sinti gundi yalwadde show tugiyimirize era bwe bajja ku stage baba bazze oluyimba lwe bagenda okukuba balulinako practice oluyimba olwo lutekuba lulina introduction nga n'ensi etegeera nti olugundi yajja tulina oluyimba olutandika gurupu nga tuggulawo olufaanagana olw'eggwanga ne bazina n'amazina nti Bawankusu naffe tuzze era tulita kalibatanya kati nkole ntya
owulira awo bonna ne beyiwa ku stage ne bayimba bonna staff obono yeweerinnya ennyo bwene omunafu ennyo bonna babeera ku stage. Okay, ekintu ekyo bulijjo nkikaabya nnyo mu kadongo kamu. Akati groups zize zigwa olw'ebintu bino wammanga ntojja kusena group ya Mwebe nga Mwebe ayimba bulungi nnyo bakuba ebivuga birungi nnyo group epangisa ebyuma epangisa emmotoka eyina okugula emmere nekisaanyawo group negwa ng'omuyimbi waali gwotusuubiza otya nti eyiye egenda kubeerawo ng'ebina bize bigwa bwe bityo. Kakati mukama wange nze okuddamu okukola group eno bawankusu nkitegekedde emyaka gisooka mu 10 n'ekyo nga nkipakasiriza ssente ebweru na wano mu ngeri yonna ebintu byonna ebigenda okukola mu group eno oba ebiriwo oba ebyetaagisa mbirina oba mirere weegiri saxophone trumpet oba jazz weeziri oba gita oba mizindalo yate bwe tutuuka ku byuma byo tulina byonna tulina ebimu bisobola okuvaamu seti 3 mujjamu ndabe oba ddala nnina ebbanja leero kandiwe naye nga nze olwaleero tize tuwaye singa ddala nnina sente ekyokukola mmanyi nandikutte mu ndyanga ne tulya engogo sibalimba bannanga obulamu bubi esaananga ne weesanyusa walumbe talya olubalya babbeeyi nga n'ennyonyi alina kakati nze kyempasaba musaanire okulya bannange bulye mulye nga bwe munywa emmotoka ziri 3 loole emmotoka ezitambuza abayimbi entono ziri 4 zonna Regius. Mu bufunze toyina kyopangisa tulina kyetupangisa deka microphone nabiseeko omuyimbi wozituuse namulindwa hawa naye yatamanya atabuuza lulina siibula mbagambye komawo abawagiza bagere enkoko giputta omumiro bannange mwebala okunjagala buli we ntuuka ne mundagakka mwenyusiima nange sigenda kwewejjeeka leka mbawo obuyimba okujjako waluma omutemu kayanannemesa byennyimba nga naye kyasajja kubalaga tesobola zekiindeesa okugawaka nga faala zinkusaza bakazi zendabye ezimuuza enkudu ebitaala byabakwata koza omusajja yakubanga mbeera biddembisa gaabwe tizabamanya obufumbo bwabwe bali ku basajja baffe baboogerera ebigambo gaabwe nti bw'owulira Parrot Productions weetimbye genda olabe kuba ngenda kutambulako nabo okumala ebbanga eritali ggere ndabe ebintu bino wadde wendukidde okubanoonyaako munsaba mbaleetera omuntu alina ensonga bye bakoze era nja kudda mbagambe nti yatugamba abakubi 12 nsanzeeyo Kasanga n'ofono bokka be bakubajjita waawumuze n'akwata eno neyazisa mwana wange omutejanjamiza ku lujja neyazisa okubeera omuwulize ku byonna bizize kugamba toba munnange nnyo kano obadde ogamanyi ekalikalombolombo wano ewaffe ng'omwana okuva mbazadde asooka kulerwa jangu nakwerako mama etula mpola atengakiye olaba kwezatafuta omukozi ddala awono mwana ng'ogenda mufumbo sikazanga nekulira kwate weegezeza mu bintu byendaku omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo kati nga mmwe betuyigirako abasomesa baffe nti tuwa enjawulo wakati wa Fred Sebatta ne Hamani Basudde ne Paulo Kafeero oyinza kumuddamu otya? Kansooke kwebaza Mukama kubanga abantu abo yabawa obwongo ne bakwadde abamu tituli nabo naye enjawulo eri wakati wa Kafeero ne Sebatta ne Basudde bayimba nga buli omu alina message wazisimba. Sebatta ennyimba ze zonna yasimba mu kubuulirira amaka ng'akola emisingi gy'amaka emirungi era abantu bangi ne bakyuka ne batereera naddala mu biseera byayimbiramu ne mukyala wooli omukulu eyasooka yasimba essira ku maka. Ate Basudde ye bwe yajjanga mulanzi n'alanga ebyo byonna ebyali biseera okubeera era ebimu byonna tubirabye. Kyekimuyisa nnabbi. Kyekimuyisa nnabbi. Ali akabinja kakuyita Isa Masiya
n'abaseviniside baabo wabbali abaduventu n'abasodokisi baabo mu ntebe ez'emabega mu bbaasi ndulu yevuga kati ate Kafeero yazza nnyo abantu omutima gwabwe okudda eri Katonda eri Mukama mu nnyimba ze zayimba n'okuwabula abantu ba bulijjo mu mbeera zaabwe. Walimpalata bwemera omuntu temukuyita okkuba ekyebyo nze mpulira babuyita bwinja bunoggula busuubulibwa alemwawo abayayimwe omuntu akuza muzanyirako kubwobo bwe bubonero obulaga bukulu kikwe twebuuza nenyoko bwameranga envi onfukamiranga ku vivi n'owongerera bw'osinza babaffe babula ddadda kati olaba nti meseji zaabwe zonna zayawukana ga buli omu kyeyayimba yakiyimba nnyo nekituuka eri abantu bannange mulye nange bwenkola mulyenga bwe munywa nange bwenkoze ab'enkoko mulye nebbiya munywe azinaazina nange mbibye akatale ke kakosuubiza abawagizi ba Parodies Productions bawangu. Mbadde nsaba abawagizi mutuwagire nnyo tuzeewo okuyimba kwaffe tuzeewo essomero lyaffe eryakadongo kamu mu Uganda si byakwemoola naye mbizze mu myaka gino nga sinyonyamu ssente naye nga njagala kulekawo musingi n'abantu okubakomyawo nti mugenda kulaba ekintu ekibasanyusa. Okay, bwe tubadde mu binakadongo Muzeeyi Jamiru Namulanda bwatwe bwafaananye mu mboozi ye. Emboozi ye ejjuddemu okuyiga eri abayimbi nammwe abagoberezi abalumiriddwako nnyo okusinza ku myaka gy'agambye gy'amaze nga yeeteekateeka. Tujja kumufuna omulundi omulala gwe tofaayo ojja kuba ku nnamba yange 0755 41 0 38 755 41 0 38. Muzeeyi neyanziza nnyo okumpa akadde n'omulundi omulala tujja kukunoonyaako ana oba olina kyagala okwebuuza wano ku Muganzirwa zaabwe tusangibwa. Nja kwebuuza nnyo ssebo sina amalala mu nsonga eyo essebo n'ennyonyeza abantu kye baagala. Okay, nange busijja kwefula mulungi omu mu biru smart gemannya sijja kusukka waawo kankulekereyo oluyimba lwonna kankusiimire Ssaabasajja Kabaka awangaale. Munsonyi w'endudde ewaffe badde emiteeru tulabye nnyo ebika bikootaanye omusango gw'abazadde abaasookawo ebintu mwabyekisiza abalala entondo z'abafuukire obugagga bw'ekika ebyo ebiwoolanya abaana bye mwalimu ekisiza obutabimanya mwagaana okulungamya naye kati nja kukaka emizimu okwogera ebisobire mu mpya zaffe mwangu w'enfumbi ekijjulo bitono ebituwalanya tubikonjole tebituuko tuttiŋŋanya nankanja ojjanga neeta mu nfumbi ekijjulo ekinaagabula abalijja teweerabira saba Mukama obenga nange tambulira mu balabe bangi kale nsaba ndaba omukisa gw'owempitiranemu okuwangulwa emisana ne mu kirobeera wendi ebizibu bya duniya bingi fukamidde oteekerewo obukuumi bw'owempitira mbeeka muwanguzi enkanze enyo ntuusa okujulirira abaafa bandibaddewo sirina nsonga gye mmanyi ku byasoba kati mpitaani okunnuŋŋamya mwenna bamulekwa mbayita mbaagala tutuule mu nju ya kitaffe gye tuliteeseza n'abakuza ebintu by'abafu bye banyaga kati eno yesaawa mbyagala mu bipembi w'abaana abasigalawo okusinga lwe tunaabalinda okuttiŋŋana nankanja ojjanga neeta mu nfumba ekijjulo ekinaagabula abalijja teweerabira saba
okulabira abafa bandibaddewo. Maama tuwoza n'emizimu obudde bw'ekiro, kimbuuza bye gitanteresa, bwetyo nkukulumira ababuza abatabulanyi. Olumbe luno abafa baali baddewo okulaba eby'omugagga byabwoba. Saba Mukama obenga nange, tambulira mbalabe bangi, kale nsaba nabo omukisa gw'owempitira ne okuwangulwa. Emisana ne mu kiro beera wendi, ebizibu bya duniya bingi, fukamidde oteekerewo obukuumi bw'owempitira mbeera muwanguzi. Saba Mukama obenga nange, tambulira mbalabe bangi, kale nsaba nabo omukisa gw'owempitira ne okuwangulwa. Emisana ne mu kiro beera wendi, ebizibu bya duniya bingi, fukamidde oteekerewo obukuumi. Ekyalusomesa olwera kitwale eti mutwe, naye nga kitegeeza ensonga eyakuleeta. Oba kolanga naawe gy'olina nga nzeera, kati ate lwera egiva ebulaaya genzizatyo kulyekulaakulana n'ebikombebwa kikuba enyiigo obutabyawula. nabye ndibajjawa etegendwa dda, yesiitume mbaka nti wange bandabire. budde nnyabo olaba ensi bwentunuulidde, bannange bandeseewo zinda zeetalabwa. Obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe, era gyemiranga majja